Ebyobulimi z'esimu ku mpagi eggwanga Uganda kwezeesigamye era okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda Chubos, bannayuganda wakiri ebitundu 7 ku buli 100 babiganyulwamu. Wabula buli lunaku olukya naddala bannayuganda abalimi bongera okwekokkola ettaka eritakyagenda maaso na kuvaamu makungula nga bwe gasuubirwa. Abakugu bagamba nti okendera kwa makungula agava mu byobulimi wano kiviira ddala ku bukadde bw'ettaka kyokka nga kyandibadde kya muwendo eri abalimi bano okutandika okwettanira ennima ey'omulembe nga beeyambisa ebigimusa nga lwe kijja okubayamba okuzza amagoba gaabwe engulu. Ettaka nti ettaka lyaffe obugimu buweddemu n'engeri gye bakozesaamu oluusi ebigimusa si engeri entuufu. Kati ne beeyama nti ensi zonna zirina okubako ebintu bye bikola okugezaako okulaba nti enkozesa y'ebigimusa bagyongeza n'enkozesa yaayo mu ngeri entuufu. Ssente zennyini ezigula ebigimusa tunaazifuniramu wa? Ffe kati ffe bwe ngenda kugula egimusa nga kiro ya kasooli eri ku siringi meka? Siringi 5 gyenva siringi 6. Bano be bamu balaga nti enkozesa y'ebigimusa ku Ssemazinga Africa ekyali ntono ddala nga bwe kyali mu mbalira y'omwaka 2023 bw'ogerageranya n'ensi z'Abakyeruppe, ekintu ekikyazingamiza ebyobulimi. There are technologies that are adopted and there are technologies that are not what? Picked up by farmers. Now, the issue is not that the farmers don't want. The issue is just that farmers don't know. And then the few who know are the ones that are picking. A few don't know. I mean, the majority don't know. Either don't know that they exist or they have misconceptions. Toyinza kwogera ku bugimu bw'ettaka nga toyogedde ku mazzi. Bagamba tukozesa fertilizer, naye fertilizer bagamba tukuume enkuba. Enkuba okutuusa w'eneetonnya olwokuba applying fertilizer. Kati wenjogerera ng'ekyegeegu tetulina ki? Tewali nkuba. I think the challenges that we're still facing as a country in order to enhance the current soil. The soils are getting degraded as we go along. Therefore, as it gets degraded, the government has to enhance its activities on what it's doing to improve soil health. Kayuki Kayizi ngono yakulira okunoonyereza mu kitongole ky'eggwanga eky'ebyobulimi kye National Agricultural Research Organization bw'abadde mu nsisinkano eyeetabiddwamu abakungu okuva mu bitongole eby'enjawulo eby'ebyobulimi eyindidde mu kibuga Kampala okumala ennaku 2 aliko byalambuludde ebikyasinze okusoomooza ettaka awamu n'abalimi. Ettaka likoze eki balyonoonye ate mukoka lwaki ayonoona nnyo ettaka kubanga ye mukoka asitula n'alitwala ng'ate obugimu bwaffe obw'ettaka buli mu bwengamba sentimita 2 mba ntutte wane buli mu inchi nga 3 ezisooka bwe zigenda liba ligenda ensonga lwaki mulaba abantu kati baba kuba emiggo mu ntobazi kubanga entobazi eyo waliyo omuddo gwe gwakwata ettaka eryavanga ku nsozi ne ligenda muntu. Kyokka ono ategeezezza nga bwe kiri ekyamagezi naddala eri abalimi okujjumbira okweyambisa tekinologi nga lwe kijja okubayambako okusitula amakungula gaabwe. Okozesa tekinologi gyali mu butuufu ettaka gye likoma ettono kikuwa omukisa okukozesa tekinologi yenna asobozesa okuwa ekintu kubanga banna. Wabula minisita w'ebyobulimi Fred Wino Kyakulaga bw'abadde aggalawo olukuŋŋaana luno akakasizza okubeerawo kw'ebicupuli bino era n'ategeeza nga gavumenti bw'eri mu kaweefube ow'okubikendeeza. Ebicupuli si bya kigimusa kyokka. Tulina ensigo, tulina egimusa, tulina eddagala. Ayongeddeko nti okubalukawo kw'ekirwadde ki COVID-19 olutalo olwali mu ggwanga erya Ukraine awamu n'ebirala byaleetawo omuwendo ogw'ebigimusa okulinnya wabula gavumenti erina ekiteeso awamu n'enteekateeka ey'okwasizaako abalimi. Bagamba gavumenti ebakwatireko wakiri esasuleko ekitundu n'abalimi basasule ekitundu. So tukyakitunula tukyakyetegereza. Minisita Kyakulaga agenze maaso n'atubuulira nga bwe waliwo n'enkola egenda okutongozebwa mu bbanga eritali lya wala ng'eno yakuyambako abalimi okumanyisibwa ku mawulire amatuufu awamu n'enkola ez'okugenda maaso n'okulima ku ttaka nga kw'otadde n'okuligimusa awatali kukosebwa. Nga tugiyise omulimi manya ettaka lyo. Ekigendererwa mu kino kwe kuwa omulimi amawulire gonna agakwata ku ttaka.